Come on, Celeb Jazz. My name is the one, the king himself. Nga bulijjo kuba nkutuusa ku baselebu bamwe mu Uganda, East Africa, Africa ne mu nsi zonna. Kisinziira mawulire ekigakola oba kisinziira ki ekigenda maaso mu bulamu bwe. Olunaku lwa week throughout leero Lwakutaano, happy 2020. Week throughout batulaba omukyala Grace Khan nga bingi nnyo bimwogerwako, bingi nnyo bigenda mawulire, naye n'avaayo n'ayogera bingi. Naye olunaku lwa leero nga bwe nabagamba nti nze mba nkutuusako omuyimbi ono eyeeyogera from the horse's mouth n'obeera ng'omuwulirako. So ndina omukyala kaddalingi kammwe ka sweet nga Grace Khan. Soko uze kwakola ku Celeb Jazz. Abantu aba ku Celeb Jazz, amanya gange bamta Grace Khan, the diva, muyimbi wamwe. Yes, yakuyimbira obuyimba bungi, nja kufa naye ngule simanyi nenoonya byonna. Yeah. Grace Khan, katandikirawo. Luyimba ki mu nnyimba zo zonna n'olwogamba nti no olwo buli we nduwulira it stands out. Lutegeeza kikulu nnyo gye ndi. Wakyuka. Tuweeyo ensonga. Kubanga nze nalwewandiikira. Yeah, it came out of my heart. Naye endala sinze yazewandiikira. Story ki yali behind Wakyuka? Just I won't go into that. Naye nga kyemanyi nti naluwandiikira abafaanyizi bange bali heartbroken by that time. Okay. Omuntu yandigadde okwebuuza mu Grace Khan, have you ever been heartbroken as per se? No. I mean, yes, because buli muntu yenna abeerawo nabeera heartbroken once. We learn from mistakes maybe once and nekiyita. Because nze ndi so real. Kyaliwo omulundi gumu. Tekiddanga. How long is this ago? Nange ebiri emabega. Yeah. Yeah, wali Grace Khan ono oba itonafuka the Grace Khan we know. Celebrity. Nali ndi awo nga sisalawo ne kati ndi wano wensalirawo lwa nsonga manyi kyenjagala ndi muyimbi wa ddala. Olinga yangadde okumanya bigambo bitaano ani Grace Khan. Abantu bangi bakulaba just ku stage baagala okumanya Grace Khan akola biki, Grace Khan yali oli ow'omunda ani Grace Khan. Nze bamta Grace Khan ndi mukyala. Grace Khan namuwulya Grace banzaala Masaka e Buddo. Somoka Rwera. Yes, of course. Ku kyalo Bukunda, Bulembe, Lubumba ewa jjajja wange byuma bye basawo wennyini ndi mukyala wante. Etaliko mukira oba nejja kubanga nzikimanyi nti etaliko mukira. Naye nga byonna era bye bimu. Tubuuzemu ebibuuzo ebiri bisatu. Ekisooka, Grace Khan kikyasinga okunyumirwa ng'oggyeko music? Nyumirwa nnyo ng'oggyeko music. I love making friends. I love friends. Is this why we've been seeing you with different friends from where you started up to where you are? I don't have different friends. I don't forget friends. I have many friends but not different. Bebamu nenga bebo buli lunaku nfunayo abalala bangi. I love people. Omuntu ayandigaye mu friends mubeera mu best friend. Apparently Grace Khan best friend wo yani awotaddeko ka smile. Nyiso banga yenga nze mutwalanga best friend wange. Eno byonna byebimu bamita Henry Mwanje. Yeah, maybe ate mulenzi. How long have you been like best friends? Myaka ng'etaano kubanga sinajo okuva lwe twatandika okuyimba ffenna nga twakeera nga tunana ku joining Eagles nali namulaba dda nenda nga ayinza obba kyali wange nendaba nga ate muntu mulungi. Did you ever think maybe it can turn out different okuva ku best friend okweyongera? Kisoboka. Ayina life yange nyine yange ekyo tekisoboka. And who was Giovanni Luzinda to you? Because wogamba enu manje ko ya best friend ate mwali mu kibiina kyekyo. Nga oyina mukwano gwo then ngoyina ne best. Mwanje was my best because I had my reasons. Then Katioli yali workmate era yali kyali wange sijja kyegaana. Yali kyali wange nenga si best. Omuntu oyogera bwoto inange gyokola mu face. Mudaniza, what is your relationship ne Luzinda? Otubide ya enu mwanje but ya Luzinda yeriet. Alinga nga bonobera nga babazaala wamu mu family. Shegeeza Eagles yatuzaala wamu mu family ne tubeera nga ffenna tukola ki? Nga ffenna weetuli nga ate ffenna tuli baana ba mukulu lutaaya kati wekito wekyajja naye nga teyali friend as such. Yali just workmate. But no, yeah, byebimu byonna byebyo. Nyanga tukire yalinga empewo cause omanyi twawo nnyo okufuna mu baserebu mubeera mwekweka. Abantu Luzinda ebintu byayogera biraga muno it was more than just workmate and friends. Kati kiwulire kuva ggwe. No, it wasn't. Ate omuwayiriza sisuubira mbeera kyogeddeko. Kyemanyi ebintu byasinga okwogera mu nsi muno bibeera bibi byokka. Kuggwe? Yes. Nga kiraga ina personal interest. Naye ate nze sirina bibi no, si kyenjogedde. Naye sirina bibi nsobola kumwogerako. Kyova asagala namuwa nnyo obudde bwe tubanga twogera ku nze. Let's talk music. Kyenjogedde ku ye, kyenjogedde ku mulala n'omulala so
I think music is better. Tugere ku music journey. How has been that too? Ababiri abo part of your music journey. Era bakuyambye ki mu music journey nga Grace Khan. Zinda ne Henry. Giovanni yampandikira akayimba. Okay. Akanenoonya. Naye mwanje anyambye ebintu bingi. Ampadde amagezi aganzimba anjagalizza. Tavangayo mu mawulire ne wembeera crazy. How? Because we are all stubborn since twatandika tuli baana bato. Nanjogerako something bad. That's why I'm proud of him. Kati ono kyova asaga muwe budde bungi. Kyakomali kayimba. Yakampa and I appreciate. Kuba mune omuntu avena kuba kayimba ke bwerere. Namana agenda mawulire n'agamba wakabba. Kinacho kya. Wala kuba twakasasula. Nali sina musasula lwansonga. Yali akampadde nga mukwano gwe. Okusinza muno mali ba workmate and blah 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 blah. Nange osanga nyina we nalinga muyambiddeko somewhere somehow. You know, when you're friends muyambagana. Eyo katuveyo ovudde mu the New Eagles. Your journey tulabya ofunyeyo manager gota twanjulidde. Manager gwe nabera naye gwe nafuna namufuna nkyali mu the New Eagles. Ebanga lino litambudde nali nkyaliyo. Manager twogera ku Kitonsa. So kitegeeza wali mu New Eagles naye nga already nga bwali nga tukola fenna. Nga jendi naye nga tukolera. When did you officially start? Officially? Kojja Kitonsa. I think it's 2 months back. So emyaka gyonna okuvaayo eri kubanga nze nakavaayo eri ate era saavayo mu bubi because those are my parents. Ate nno kati newe bampita ogamba nti Grace jangu oyimbe wano singa mukama banyambe nga nyina endongo ebeere yakabi. Of course ngenda kuba oli taata wange nolima tekijja kuvaawo. They are my fathers in music. Yef taata wange mundongo naye ne mama wange ki mundongo. So kyekyo tugere ku nsonga z'okwegattako nawe okwegatta ku balala. We saw you in some video that went viral ku Instagram, ku WhatsApp ne ku social media zonanona. Gwe ne Kojja Kitonsa nga mu exchanging. Ne Kojja Kitonsa tetulina kiriwo. Twali just mu fan. Just byali bisesa busesa abantu tu followinga. It was just show business. You know things of celebrities. Show business. Gwamanti tukoleyo something. Akawimba bukube. To akati darling bwako banyina video empya. Nyine nyimbe empya nyingi. So tugambe kano kali Kabaddi. Ukayinza okayita Kabaddi mu ndowooza yo naye nze kikulwange. It was just show business. I mean, you know those things sina wane okanebweru everywhere. Yeah, era abantu bayinza obitwala serious ne banyiiga bannange gundi. No. Katwebuuzeemu. How many things have you planned? Ng'ogezaako pushinga music oba ng'onoonya erinnya nga bw'okyogedde nti ng'onoonya erinnya. Nyinza obutabikugamba naye nga nyina kye nakola nekikwatayo era ne bantu ne bangoberera ne bampa amatu. So tugambe muno Grace Khan mukyala wa Abotodde. Just twebuuzaamu. Siri mukyala wa Abotodde. I'm just real. Naye era wekyajja kyagwe ekyo nekisa kiddamu. And niwe kiba kinetagisa gamba bafanzi bange I'm sorry, I won't do that again. So kibagamba. 2020 tulabye era embeera nga still ekomyewo mawulire about the same manager agenze eri omukyala. Kati ebyo nawe agambye munnate yogerako naye kati ebyo nabirabye yes kuba mbeerako era nga ndaba naye kati are you hurt? Of course no. How can I be hurt on that? That's normal. The things ebintu bya bulijjo bannange just kwama mu bitwa watugambye oli real. Yeah. Tewali gye kyakukosaamu. Tewali. Tugambe kale career wise tekinange gye kyakukosaamu. Oba nekyo kyali kipanning muno okuseera be kati agenda agira eri omukyala gwakuleka eno ate then akomewo mukole. Okugamba it was show business, that's all. So let's just push music. So relationship yo nyaga tukimalirize ekya Kojja Kitonsa naawe. Strictly omuntu ayandigamye muno yenna emane noli manager just ne batuwidde muno basimamu ajja nakukyalirako just manager baze kukyalanga manager. Ate waba nkyalira muba mwagazi bwaba nkyalira era manager wange oba nkyalidde batankyalidde bye bimu nze sina relationship naye sheged tawulyako enkayana mu kasente ate tuwidde bi breakings ba manager bangi n'aba artist baabwe ebyakasente sibitegeera sibitya kulimba ebyo sibimanyi ntino nga tansasula mu kasente bati akasente alina akasente ke yatwala ate manager wange ayinamuko akatono kasobola okunteekamu magezi naye ndyebuuza contract yo ne manager yo eri etya era ebya contract bya personal kati nveyo ate nga yebansayininga emyaka 10 ayinza okuba yagala okuteekamu akasente naye nga alinda just kibaluke okite
tekijja kitaba ne bafanzi wange ngenda kusiibula omwami ono nga tannansiibula mbagala nnyo katono nnyo Grace Can 2020 wendi nnyo mwaka gyonna nyina okuba endongo bannayuganda batwagale bana abakyala abali eyo munyamina mbagala nnyo tusuubire muno Grace Can is not eyeing anyone talina gwatunidde muno bagwalaba yeyo bwenaatuuka omulaba era nga mubagamba ne kati eriiso terinandaga mutuufu walowooza ku kyobufumbo kuba abayimbi abasinga bagamba mpulya ndowooza nnyo ku kyendongo njagala concert bintu njagala BET nze nambere wakabi Grace Can nga tumaliriza omwaka 2020 abawagizi boona n'abasuubira ebirungi okuva mu music nina endongo eyakabi nyina olimba writer darling nyina endongo etabbo nyina videos nyingi mu stock ate nyina concert Kitonsa events wait for fire Firebound them. Dede. Oli Grace Can nga tumalirize. Oli wakuli yogera nga bano ba ragamuffin hip hip chokato boyimbe nyimba zo engejo. Tewali do bintu bye batonda mbono ya ino byogera. Katofana Mary Butter tetwalaba yatandika kuba hip yo enjogera eyinza oku. Nze bwento okuvadda ne we nali mwigozera nali bwento. Ne mukulu tazo okugamba nti ako kawala kange kali bwe katyo. Hip yo. Because that's normal. That is one is saying I mean. Nzanti kati nze ndi present. Kale anyway ene collabos. Ndi muyimbi kati muyimbi era ina kubeera ngo. Ngayogere. Star me. Kale ene collabos. Yeah, I have a collab with Henry Mwanje. Okay. Yeah. Bakaita bati. Kayimba. Bajja kategeera ate bagala nkayimba kabe bajja kukabba. Kale tuwe mwaka pera ka darling ngati tunasiibula. Kyasaba kyenja kuwa darling tomagamaga baby ntunu Kyasaba kyenja kuwa darling tomagamaga baby nsumulula suna darling newe nsiba nesula goli nange jensula nze simagamaga baby oh darling Watching anyways my name is the one the king himself mbagala nnyo bye bye subscribe